Tuzenga tuwulira nti embassy ezimu naddala mu nsi z'Abarabu ez'e Uganda nti osangayo bantu nga si bannayuganda. Era wano yali Abe Mukiibi ku CBS yagamba nti bagenda mu expo emu e Dubai ne basanga ng'omudaala gw'e Uganda guliko Banyarwanda nga si bannayuganda. Ne bababuuza nti kati mukola ki wano? Kubanga bababuuza mu Luganda oli utya, kwegamba ky'osuubira okuba nti buli munnayuganda yenna kumpi ekyakimanyi ne bw'aba muzungu nga yakajja wano, naye nga tebabimanyi. Kale munnange era ensonga y'emu ey'obulagajjavu bwetyo erabise ku embassy ya Uganda wali e Dubai, era nga munnange ku bizuuliddwa sayidi zeeyo ambasada e Dubai bw'atyo agobeddwayo. Gavumenti ya Uganda bwetyo esazeewo n'emuyita nti komawo e Uganda olw'ensonga nti muganda wange abadde ate ku embassy kwennyini kwe yateeka ekirabo kya zzaala, yateekako kasino neyeenogera kasente. Munnange okusinziira ku mbeera eriwo, Uganda's Deputy Ambassador to the United Arab Emirates Henry Mayiga bwe batyo bamaze okubeera nga bamuyita kagamba komawo e Uganda, oluvannyuma lw'okukizuula nti ba officials bano babadde balina ekirabo kya zzaala kasino business nga eno munnange bajja kubasaganiza wali ku consulate ya Uganda wali e Dubai. Era ababibuyinza wano mu Uganda ne babeera nga tebalinze oluvannyuma lw'okufuna amawulire ago agaswaza. Bwe batyo ne basalawo ne babagamba nti munnange mukomeewo ewammwe muzannye edduulu wemba nga mwagala nnyo okuzannya zzaala ne ludda omukomeewo wano waali ku streets z'e Kampala wano waali. Naye tukimanyi bulungi nnyo Uganda yemu kwezi ensi eziwa abantu emirimu naye nga tebamanyi mulimu ki gwagenda kukola, nga tegumanyi. Mwalaba wano nga bakawa Prime Minister Nabbanja omulimu bakamuappointinga, yabuuza naga bannange kati Prime Minister aba akola biki? Nze n'okubimanya sibimanyi, ye kennyini yeeyogerera. Era n'agamba nti bwe yabuuziza Mukama n'amugamba agwo tofaayo, ebintu byonna by'onoogenda okubeera ng'oyogera bagenda kuba babikuwandiikidde, bakuwandiikidde awo. Abantu baba bawandiika mu Luzungu Luganda, kati gukanya kulira nga asoma ebintu naye ng'ogamba asoma biki bino? Kakati munnange mu mbeera efaanaganako bw'eti sikandeni emaze okubeera nga ereetera okubeera nga bino bitegeerekeka, era ababuyinza mu Uganda bakitegeera nti consulate mu Dubai ebadde efuuliddwa ekirabo kya zzaala ng'abaana beenogera ssente bali mu kuzannya zzaala mu kifo ky'okuyamba bannayuganda abali eyo. External Security Organization ESO bwetyo yasitukiddemu era ng'eri ku biragiro okuviira ddala eri bwana mukulu General Kaguta Museveni. Bwe batyo ne balonkinga investigation era okukakkana nga babakutte babagombyemu obwala. Kati okunoonyereza kwakakasizza nti kituufu ebikolwa ebya zzaala gambling activities gye biri nnyo mu embassy ye Uganda wali mu UAE, era nga kino munnange kimenya amateeka aga Vienna Convention okusinziira ku Diplomatic Relations 1961. Mayiga munnange bw'atyo yabuuziddwa akana n'akataano ku nsonga eno, era munnange Ministry eya Foreign Affairs bwetyo n'esalawo n'egamba nti bamukomyewo wano e Kampala ate bamwokye kajojojojo w'ebibuuzo atubuulire kiki kye babadde bakola eyo, era ansi ejja kubeeremu tubeera twebowa. Ayinza n'okubagamba nti nanti munnange babeera batubanja renti, byonna bisoboka wano e Uganda, babeera batubanja renti tuba tunoonya ssente za renti, mumaze ebbanga bwe liti temutuwa
sente za rent temusasula, ebyo byonna bwebiri. Kati ogenda okukiraba nga nabano nabo batandise okubeera nga ati twalikoze eki tulina space, tusaba tuteekewo tusobole okubeera nga tufuna ku ssente. Kakati munnange okusinziira ku nsonda mu ministry nti General Museveni waliwo eyamubbirako ku nsonga eno, era bw'atyo n'asalawo ye kennyini okulaba nti baginoonyerezaako. Kati ebizuuliddwa bwe bityo munnange ne biraga nti waliyo ebikolwa eby'okuzannya zzaala mu embassy, era munnange nti ne bateekenga immediate action. Singa n'ebintu ebirala bateekenga immediate action nti abaana baffe abasibiddwa makomera abali eyo abavundira eyo immediate action baliwa. Waliwo abatalabikako immediate action mutunnyonnyole naye munnange awo. Kakati ensonda mu ministry eya foreign affairs bwezito munnange zikakasiza nti Mayiga Jordi bamaze dde okubeera nga bamuyita aveeyo komawo wano e Kampala, era permanent secretary Vincent Bajiire asuubira okubeera nga agenda tuwa official statement ku nsonga eno. Kino nno munnange kiraga obutabeera siriyasi okusinziira munnange ku nkwasaganya Uganda, engeri gyekwasaganyamu ebintu byayo ndowooza ku embassy zaffe ezaali ennyingi ennyo ezazimbibwa Idi Amin, ezimu ze baatafaako ze baatunda ze baakola ki byonna babikoze. Naye mujjukire nti era kumpi ensonga y'emu y'obutabeera serious High Commissioner wa Uganda wano e Canada J. Ruth Aceng naye kennyini munnange bwe batyo baasalawo okubeera nga agobwa e Canada, era nga ngeri gye yakwasaganyamu ebintu kusinziira engeri gye yalumbaganamu abeekalakaasa ku nsonga y'okulinnyira eddembe ly'obuntu n'abakakasa nga bw'ayinza okulagira poliisi y'e Canada n'ebakwata, era nanako kubeera nga abalumiriza nga bwe beewambira abantu baabwe, bwe babettira, bwe bakola buli kimu okuvumaganya mukama we Museveni, ekintu munnange kitakwatagana ate era n'amateeka aga Vienna Convention. Kati olwo ne kiyongera okubeera nga kiddayo ku nsonga yaffe eri nti abantu bano be batwala okubeera nga be bambasada abatukiikirira mu mawanga ago ddala babeera batuukiridde n'omuti kwegamba babeera ku mutindo ogwo ogw'okubeera bambasada oba jasiti ng'era bwe kiri wano nti kusiima ebbanga liyiseewo omuntu aludde mu buyinza alina okubaako abantu baasanyusa oba n'abaana baabo bannaabwe ab'eŋŋanda n'emikwano, ndowooza oli yasemba nti awo gwe baba bawa kale genda otukiikirire. Kakati munnange era ambasada waffe abadde e Canada Ruth Aceng asuubirwa okubeera nti abeera deported mwezi guno gwennyini ogw'omunaana nga 2024 lwagenda okubeera ng'asimbula ddayo ewammwe. Ku guno omulundi Uganda si yemuyita ng'oggyeko oli e Dubai naye ono ate bali bennyini bamukute ku nkoona, so Uganda kati ate yeeyita ndowooza era ng'emaze okufuna intelligence report okuva mu bali eri mu UAE nti munnange munone ekitende kyawanga kyammwe kiikino muleke kugamba nti nno mwatuvunana ku Anita Among nga mugamba nti twabiyingizaamu kakati wuuno mujja kugamba nti tumuwaayiriza. Kakati munnange nti ensonga eno bwetyo nga tugiraba mu ngeri y'obuswavu ministry eya foreign affairs bwetyo munnange eri ku kikaliriro kwegamba pressure egiyitiriddeko okubeera nga ennyonnyola erina okunnyonnyola ssebo obulagajjavu bwayo okuteekayo abantu abamenya amateeka protocol, era nga ekitiibwa ky'eggwanga muganda wange kitegeeza nti kiba kiri mu matigga mu foreign missions, kiba kiri mu matigga. Ekifaananyi batera okugamba nti aba opposition
nga ebisinga bikwasa Bobi Wine nti yasinze okuwonoona ekifaananyi ky'eggwanga mbu yabalabisa mbu basiiga Uganda ekifaananyi ekibi. Naye Bobi Wine ate tasindikayo bazanyi bazaala oba okubeera nti nno aba NUP balwanira eddembe ly'obuntu nga bo balina obukakafu n'ebifaananyi babirina, ate ambasada n'avaayo n'ajja butereevu nga yeenaanise yero ng'alaga nti muwagizi nnyo, n'atamanya nti ate munnange oba oli awo aliko amateeka g'alina okubeera ng'agoberera, kubanga eyo alowooza nti amateeka nga bwe kiri wano Uganda nti tegagobererwa, nti babeera bakakuta wali kooti ate amagye ne gakukwata mu ngeri yatulina amagye. Kati yalowooza ne poliisi yeeri bwetyo bwegenda okuba nga ekozesebwa ng'eya wano, ekintu munnange kyamuviiriddeko obuzibu ng'alina kudda Kampala. Naye ekitiibwa eky'eggwanga kitegeeza nti Ministry eya Foreign Affairs erina omulimu munene nnyo okukubeera ng'ennyonnyola ebintu ebyo, ndowooza n'okuzza ekitiibwa nga this time tebalina gwe beekwasa nti oba wa opposition yaleese ebizibu ng'ebyo. Naye ekizibu kiri munda abo ku embassies ezo, naddala mu nsi z'Abawarabu ababeerayo babadde nga bajja bakaayana nga bagamba bannange abantu abali eyo tetubategeera, muliyo n'Abasudaani, osangayo Basudaani be baliyo, gwe munnange oyogera Lunyankole, Luganda, Lugisu, yayogera Ludinka